Imiriza kampuni ya Nile Batteries Limited okukola Batule oluvannyuma lwa Uganda Batteries Limited okuddukira mu kkooti eno ng'egamba nti bano batteries ze bakola zifaananira ddala ezaabwe ku kiwandiiko ekiteekeddwako omukono gw'omulamuzi Anne B. Mugenyi. Kkooti eno yagaanye Nile Batteries Limited okuddamu okukola okutunda oba okutambuza batteries zonna eziriko laama ya NBL. Kino kye kiwaliriza abakulira kampuni ya Uganda Batteries Limited okuvaayo ne balabula bannayuganda ku batteries zino. Abantu abakola batteries zino ekintu kye baawaayo mu bantu nga babaga nti eyo nayo battery ya UBL nga ne babeera nga beekwese mu brand yaffe ya UBL okugezaako okutandika okuleeta battery eyo. N'olwekyo ekintu ekyo ne kitukosa kireeta okubuzaabuzibwa mu katale. Kampuni eno y'emu ku ezo ezaggulwawo omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko ejjinja mu Busoga. Wabula Zizinga agamba nti tebawakanya kyakuvuganya ku katale naye buli kampuni erina okuyiiya ekintu kyayo. Ekintu ekyefaananyizaako ekikyo naye ng'ate si kikyo kubanga omuntu ye alina brand yo gy'akkiririzaamu gy'abadde akozesa okumala emyaka ate gwe n'oleetawo ekintu ekyefaananyizaako n'oga nti ate kyekimu. Munnamateeka wa Uganda Batteries Limited Marvin Mulinde agamba nti kati balinda kusalawo okuva eri kkooti y'abasuubuzi ku kikolwa kino. Bwene essaawa okutunda oba okudiringa n'ekintu kyonna mu battery eyo kibeera kimenya amateeka unless nga kkooti esazeewo okuggyawo ekiragiro ekyo. Uganda Batteries Limited ye kampuni eyasooka okukola battery wano mu Uganda ng'eddukanyizibwa mu Rana Group. Helen Nankwanga, BBS Telefina, ageesigika.